Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabiranga bulijjo kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV nawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambeko okubeera nga kakujjukiza nga tomiisinga nsonga yonna. Kakati waliwo amawulire g'ensembyeyo okuwa emabegakaawo nga nkulaga omubaka amanyiddwa nga Honorable Luttamaguzi Ssemakula akiikirira abantu b'e Nakaseke mu parliament naddala eno eye-11. Ababaka ba parliament bangi bafuddeyo nnyo nga bakompuleyininga ku bintu bingi era ebigenda maaso mu parliament. Entalo zibadde nnyingi mu parliament, ebigambo bingi mu parliament, wabula ebimu ku bintu bye bakompulayiningako era njagala okitegeere nti be bamu ku babiyisa oba babiyisa weebali oba seekyo nga nabo baba bamanyi ekigenda okubanga kigenda mu maaso. Jjukira ababaka bano ensonga yonna ng'egenda okubanga egenda maaso mu parliament bamanyisibwa era baba bamanyi nti order paper eriko ensonga ABC tugenda kuba tuteesa ku nsonga zino, wabula ebintu ebimala okubanga biyisibwa ababaka bano nga bavaayo nga bajja mu nkuubo za parliament mu bannamawulire nga boogera ebigambo bingi nnyo nga balaga tebakkiriziganyizza n'ebyo ebiyisiddwa. Njagala tugenda empola, ngenda kuwa wano omu ku bannayuganda ng'akompuleyininga ku nsonga eyo ng'ategeeza nti ababaka bano be batuula mu parliament ne bayisa ebintu bino oba batuula mu parliament ng'ebintu bino biyisibwa ne batategeeza ku bannayuganda ku biki bigenda kubeera nga biyisibwa, wabula bwe bimala okuyisibwa ne bawulira nga bannayuganda ebigambo bye boogera bya busagwa. Ababaka bano bajja mu nkuubo za parliament ne batandika okwogera ebigambo nga balaga nti ebintu bino tebakkiriziganya nabyo era nga balaga Museveni mubi nnyo. Olwo nno parliament ne bagifuula nti Museveni yasalawo, wabula ng'ate balinawo opportunity emu nti singa ebintu bino nga tebinnabaawo mujja ne mutegeeza ku bannayuganda nti bannange mu parliament eno wagenda kubeerayo ensonga ABC nga tennaba kubanga ebeerawo. Bannayuganda ne bawa endowooza zaabwe, ebintu osanga ebimu tebyandibaddewo. Sente ebimiliyoni ebikumi buwumbi obuwumbi 13 obwayisiddwa buno nga bwajjiddwa ku minisitule y'ebyobulamu ng'ekigendererwa kyali kyakuzitwala paka kubeera nga ziweebwa amanyiddwa nga Roko Construction Company. Eyo company eri individual. Ababaka ba parliament bonna ekintu kino baakimanyaako nti kigenda kubaawo era baamanya nti parliament omusajja yagiwamba agikozesa byonna byayagala. Ababaka ba parliament bano baweereddwa amagezi era bannayuganda banyiivu eri parliament bagamba nti bino byonna muba mubimanyi era ensonga ze mubadde mulina okubanga muleetera bannayuganda kubategeeza nti bannange okusinziira ku bigenda okubanga biteesebwako ffe parliament tugifulumye. Munnayuganda ono gwengenda okukuwa muntu mukulu agoberera ensonga azitegeera era byayogera abitegeera bulungi nnyo. Kansooke mbikuwe nze nzije mbere ng'ate nkwongerayo. Red Zone TV kwoli eyo nga nvuddeyo ntunuulidde akatambi aka parliament okuba nti Museveni yakomyawo ebajeti ng'agamba nti erimu ebirumira oba ebitali bituufu naye ng'ekigendererwa kye ayina bw'ali ayagala bateeke ssente zive mu byobulamu zigende ku kampuni eya Roko. Kakati bw'obeesinga ku bamemba ba parliament aba opposition tubakkirize nti be basinze obulimba era be basinze obubi ennyo ku nsonga eno olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nti tebalina nnamba emala mu parliament era tebasobola kuyisawo eddoboozi lyabwe kubako kirikola oba okuwangula ekintu kyonna oba motion yonna mu parliament oba baleese kintu oba okukigaana bo bennyini nga baleese kirina okuteesebwako tebasobola naye ate n'okugaana tebasobola. Ekyo bakimanyi bulungi. Kye basobola okukola kwokka kwe kuba nti ekintu ekinga kyo kiba kigenda okubaayo butagenda mu parliament naye bakulaga nti bagendayo era bwe wabeerayo ensonga eyefaananyiriza bw'etyo parliament ejjula ne bagiteekamu n'entalo ebisongovusongovu ne bakulaga Nabbanja alwana nnyo sipiika akoze bw'ati ne bateekawo akavuyo abantu balowooza nti waliwo ekyamaanyi nti parliament ebaddemu olutalo olw'amaanyi naye ng'ekigendererwa babeera bakimanyi.
ago ge mazima. Naye singa bakeera ku makya ne bagamba nti Museveni yakomezaawo budget, titugenda kugenda mu parliament olw'okuba ebigendo givaamu si bituufu. Museveni asabye supplementary budget nga gundi bw'agyogeddeko, era buli lunaku bwe bagimuwa era babeerayo. Ate ne ku TV bajja banyine ne bawaako omujulizi ne bagamba nti obukiiko bwe babubeerako. Kati Museveni atakola budget, muntu okotya okumuwa ssente. Ye aba bagambye ekyo ekyamagezi ekisinga ku ekyo, kubanga yalina kusayininga nsayining. Ne muwa peneti, ne mumwongera, n'omwaka omulala ne mumwongera, we mukaayana. So bano balutemaguzi ekizibu. Nkubuulira ekituufu kubanga ssente zaabwe zitambulirako nabo. Tebasobola kukola bintu byonga ebyo nga tebana kibayisirizaako ekyabwe. Bo bennyini aba opposition basooka okututunda. Banasonyiwa okwogera kino kubanga nze ekyamazima ndi ku nkyukakyuka. Naye ebintu bino ngeri gye mbitunuuliramu n'amaanyi ganzigwa. Kati bali mu nkubo za parliament bakaayana. Lwaki wagenzeeyo? Lwaki mwagenzeeyo? Mwe mwennyini mwayisa budget nga parliament. Muyina obukiiko bwe mutuulako ne mugabanya ensimbi. Esente ze mwateekayo zaasigaddeyo. Ezava ku obukadde obuwumbi trillion 2 ze mwayongerako zaasigaddewo. Ekyakomezaawo budget kwe kuba nti Museveni yagala sente muziweeroko. Kati abantu mukaabira abantu tebalina bya bujjanjabi. Loko si kampuni ya ggwanga. Loko kampuni eteekwa okukola amagoba gaayo n'okuwa emisolo mu ggwanga ekola mirimu ki egitagiwa magoba. Batulimba nnyo bano abantu ba parliament. Bandi badde babivaamu bino ebintu ne bagamba bannange tulemereddwa. Kuba bulwatuka kuwa Museveni ssente bonna bajjula mu parliament. Ku nsonga endala zikwatagana ku ggwanga tebalabika. Museveni waba etteeka lyagenda okuyisaawo bonna bajjula naye nga bakimanyi tebalina nnamba. Simaba naategeerekeka. Ategeerekese bulungi nnyo. Ensonga yebadde nti ebigambo ababaka bye boogera mu nkuubo za parliament byawukanira ddala ne bye balina okukola oba ne bye bakola. Batuula mu house ebintu ne biyisibwa bo bennyini ne babiyisa oba kale ne bawakanya olw'ensonga nti abamu naddala bali ku ludda oluvuganya nti nambaazi zaabwe ntono nnyo era ebintu bingi tebasobola kubanga babinfuluwensinga. Wabula ate kyewuunyisa nti we bajja mu nkuubo za parliament amaanyi ge bakozesa obuvumu n'okulaga okubeera nti bali ku sayidi y'omuntu wa wansi bye bakozesa ate bwe babeera mu parliament tobalabayo. Ono nno ensonga yenjagadde njikuwe obeere ng'obitegeera bulungi nnyo. Naawe oli waddembe okugenda either mu comment section oba n'ogenda ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp naddala mu abatambula naffe mu nsonga nga zino. Naawe osobola otuwa endowoozayo ne tuba nga tugiteekayo ate neebeera ng'ewulirwa. Gwayagala okuba nga ateesa ku nsonga zaffe zino ffe eva eno y'emu ku nsonga ezituleesa updates zino kufuna ndowooza zammwe buli munnayuganda abeere ng'asobola okubaako kyayogera ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ffe tetulina ndowooza ya muntu gye tutateekako. Enamba yeyo kw'osobola okuyita naawe n'otuwa endowoozayo ne tuba nga tetugiteekayo eri 0756081795. Enamba eyo ya Red Zone TV tujja kuba tugiteekayo bulungi nnyo. Kakati mu ngeri y'emu kkiriza ate mu ddakiika eno ennyini nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa aliwo okubeera nga kukwasaganyiza ku bizibu byonna ebikutawaanya, ssente zibuze, emikisa gyesiba, ebintu byonna ebifaanana bwe bityo abikwasaganya bulungi nnyo. Ntera okugamba asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja, wabula bw'oba nga tosobola kugendayo osobola okuyita ku nnamba eyo gy'olaba 07534594. Ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bubaya sana nnyo. Red Zone TV kw'oli bwe bali kubanga okyagoberera tukyagenda maaso n'okuba nga tukutuusaako byonna buli ekijja. Ffe tubeerawo wano eva kubeera nga tugasaka ate ne tujja ne tugakuweereza. Webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.